TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange sama osanyusa okulaba kale nnyabo osibye kyeyo taata bulungi nnyabo sibyekere nnyabo sibye bulungi webala obuyambi bwange obweggulo nnyabo kale ssebo otuuse bulungi amiina taata omwami ono yatuuse eggulo ekanyanya ng'obudde buyise namugamba sina kyenyiza kukolera kati naye kankwe transport ogende ludda wa mukono taata amannya go gwani Muhammadi Lwojo mwami Muhammadi okaaba ogume twogere obeera ludda wa taata Buwagajjo obeera wa Buwagajjo mu disitulikiti y'e Buyikwe Gombolola Nyenga omuluka Namabu kyalo Buwagajjo nze mukwano nsonga kyekulese wano olwaleero byatandika bitya ensonga endeese wano nze mukulu okwange saakula na kitange nagenda okuddamu amagezi nga mama wange yavaayo wa kitange naye saamubuuza wabaali kyebana kisaatwala kubuuza kunoonya bizibu yaabwe omukwano gwa taata nigunziza waka nga nkuze n'emyaka nga 19 ninzimbawo ennyumba yali ya ssubi ninfuna maama w'abaana abo twatwala ebbanga nga lya myaka 6 mu lujja lwa kitange nazaalirawo abaana baali 2 netufuna ewaffe naye ng'ewaffe kiringa okuva wano n'eri mu masaŋŋanzira emikolo ekyalo kyekimu kati mu kuzaala abaana abo naliko omwana namba 3 tufuwe twavire wa kitaffe tugenda nitubeera ewaffe naye nga wake wa kitange waliwo mwannyinaze ng'afuna ebizibu ebimukuba empewo ezimwogererako naye nga kitaffe atugamba muleete ssente tutereeze ekinaaba kize naye nga buli lwansaba ssente nfuba nnyo okulabika nga muwa ssente nina mwannyinaze ku kitaffe yali yanzijayo mu kyalo nandete ne Kampala bakuluyo batandika okusoma kati otababulwisa mwannyinaze oyo yajja ewange nanona omwana oyo mwannyinaze aliko empewo kati bwamunona mukyala wange namubuuza mulamu Fatuma omutwala wa namugamba tulinayo edduwa naye edduwa ezaffe tutera zisoma mu kisiibo kino eky'omwezi omulamba era ab'oluganda bonna ne bajja mama w'omwana oyo yagoberera n'agoberera batuuka awo kitange yali atudde mu nnyumba nga mulimu abantu nga 5 maama bano n'omwana we yagenderako kati bwagenderako mu nnyumba omwo bateekamu engeri y'akabaani ne bakakwasa omwana oyo waliwo n'omwami ku byalo ebyalo biringa 3 tumumanyi nti mukozi wa bino eby'ekinnansi naye nga mu ddiini yaffe omwana oyo bamukwasa akabaani aba akassaako ne kagwa kabaani bwe kagwa taata wange yaboggola wali mwannyinaze n'atumbuka n'akaaba mu kaaba n'amugamba tofaayo bijja kutereera naye nga taata wange omwani gwe baale taata jjajja w'omwana yaboggola akabaani kagudde sengaawe n'akaaba omwana oyo gwe baaleeta okuva emitala n'agamba tofaayo bijja kukola ki kutereera kati obamugamba tofaayo bijja kutereera omwana oyo bamaliriza ekyabwe nadda waka ne maama we kati maama we n'akubira mukulu we n'amugamba tubadde wa taata ne bateranga okukola edduwa ffenna ne batuyita naye edduwa gye bakoze leero sigitegedde kati mukulu we n'amugamba babaako kye bagezezzaako okukola nga olwamaze omubulira lyakabaani tikikutte kati waayita omwezi nga gumu omwana oyo abakedde ku nnyanja maye tusena amazzi ku nnyanja yali akulembedde maama we ava mabega amugoberera wakane nawo engeri y'obuzigo obulinga 2 kuliko effumbiro nigwe baafuula pooki ng'ogyeko ennyumba ennene kati omwana ono yayita buyisi n'ekidomola n'akiyingiza mu pooki nga maama we amuleseko ka distance katono kati maama we bw'aba anatera okutuuka n'awulira oyo ng'ayana nnyo n'amubuuza Fatuma ki
omwana oyo yamuddamu najja n'agwa mu kifuba kya maama we. Maama we n'amubambatira bakupita kubambatira abantu b'emabbali ne bajja ne bamubuuza Wasiyamu buzibu ki? N'agamba omwana wange ayanye n'esitegedde kikimuyanyiza. Omwana oyo n'atuuka ekiseera n'addayo ku ssomero. Bw'addayo ku ssomero, essomero liri ku Bwejjinja wane Nakibijje. Kati omwana oyo n'aloota omukyala ng'amugoba ng'akutte ekiso. Wamugobera bw'oti aba n'atera omutuukako omwana ono n'agwa ekiso ekyo ne kifumita ekitooke. Ono omwana bw'annyonnyola maama we. Kati bwe bukya ku makya olweggulo balina okuddamu mu kusomesa wanga 3 ez'akawungeezi. Omwana oyo n'alaba omukyala oyo gwe yaloose ng'ajja gy'ali n'atandika okukuba enduulu. Abasomesa ne bakuŋŋaana ne bamusitula ne bamutwala mu kkanisa. Yali alaba yekka. Ng'abasomesa tebakiraba. Omuntu oyo gw'olaba omumanyi? Tomumanyi. Kati munnaaye abasomesa bwe bankubira ne bagamba ndi Kampala naye maama omwana yajja kujja ku makya ne muweereza ssente n'agendayo yamusanga amaaso gazimbye nnyo nga yakaali nnyo nitukitawe tukita nitukireka. Kati bwadda waka natwala obuvunaanyizibwa ne mugamba taata Fatuma yabadde ku ssomero naye yafunye ABCD n'angamba ojja muleeta olweggulo ewange. Olweggulo olwatuka zalinga ssaawa emu twatambula naye bulungi ng'ategeera bulungi. Bwe yatuuka bw'ati n'amukwatako ekintu ne kimukuba n'atandika okukaaba bw'awoggana embeera muzeeyi n'emutabukako. Bwe mutabukako eziwera essaawa ennya ez'ekiro yakubira omwami oli yali mu nnyumba nga bakwasa omwana n'akabaani n'ajja. Bwe yajja olwatunulako oyo yagambirawo kitambu tiyatuula wabula yagambirawo kitambu. Kati n'atugamba mulina ofuna embuzi n'abaana bonna abalala obaleete tuleke nga tubikolako. Bakulu b'oyo baali Madiina ku ssomero ly'ensangi ne mbajjayo ne tugenda ne tukola bye twakola. Naye olw'okuba nti bali nali mbajje ku ssomero nga nina obbazaayo nasulawo olunaku lumu bali ne mbazaayo. Kati emikolo gyaddira gyonna nga muzeeyi wange yalina okibeeramu. Kati mba ndi awo ku ssaawa zaali 6 za kiro nga maama wa bankubira nga ngamba Teresiyamu omusawo byangamba okukola nga siritegeera. Nimugamba ki? Kati awo taata wankubira esimu n'angamba gwe Muhammadi mukazi wo balina bye bamugamba okukola aganya obikola kati mwagala ebintu biggwe. Nenkubiramu nenkubira maama waabwe esimu nemugamba naye ki nga tunoonya bulamu bw'abantu ki kye bagamba okukola kyotasobola kukola. Oluvannyuma nnyo yaŋŋamba nja kugamba. Bali we bagenda n'aŋŋamba nze bibadde byanzizaamu. Omusawo yali amuzaamu nga talisa yali ayagala okubeera naye mu nsonga ya mukwano ng'amugamba waliwo eddagala lyalina omusaamu. Sezaala we akimanyi. Sezaala we bamusooka ne bamugja mu nnyumba mukyala wange ne bamutwala ku nnyanja gye tusalina amazzi nga taata wange asigadde mu nnyumba yange. N'agendayo maama waabo n'omusawo. Kitegeeza era kye baali bagenda okukola yali weebale nnyo kubanga yakuba n'amugamba ono nti mukazi we bye bamugamba okukola abigaanye. Temwagala baana batereere. Weebale nnyo. Kati mukazi wange batuuka ku nnyanja n'agaana. Kati oli ebintu bye ne bimukwata ne mugamba mulina okugenda mu kiko olwakola kino. Maama w'abaana abo n'agaana n'agamba oba abaana bafa bafe ne sijja kukola ki sijja kikola. Kati ebintu ebyo abiŋŋamba ŋŋenzeeyo. Bwe ŋŋendayo natuukirira muzeeyi nemugamba muzeeyi wankubira essimu ng'oŋŋamba muwala waganya okukola ki. Naye ensonga gye bali bamugamba okukola yali bweti ne bweti. N'aŋŋamba tofaayo tujja kiraba. Kati tukima amazzi. Kati mu mikolo giri gye mbagambye gye baakolera waka maama wange yali akyaliwo nga tannafa. N'agamba tunda ente yootereze bazzukulu bange. Ne tugitunda. Kati muzeeyi bw'amala okuba nga agambye nja kumulaba omwana oyo yaddayo ku ssomero. Bw'addayo ku ssomero awo wampeera basale nga bakulu be wa basale. Wamuwa basale. Awo munkubireko mu ngalo bannaaye. Era mulongo nkwebaza kubanga ne mukulu we yali ku basale. Katuze mwamulwadde lwaki tewajja edda n'onneebaza basale. Tuli ku mulwadde nga tonneetegeka. Bagamba nitwala bingi. Nga tonneebaza basale ate ondetedde mulwadde naye nnyina ennaku. Kati munnaaye bali babiri bempeera bali ku basale. Basale kati wentuuse ye wasiniyafu yagaanye mukulu oyo kuba ssente zaaweddewo siziraba.
kati bwe butuuka ombeera yo nemukuba nali ngisasudde kati awo olina okusoma kuba olina okukola ebigezo olina okunyigiriza ennyo kati embeera bwetabuka ku mwana oyo waliwo mmeetu nankubira naŋŋamba omwana ono ng'ekitabo kimukuba ayogera ebigambo bingi waki togendako eri kitaawo ne mugamba ekya taata kijja kumbeerera kizibu kuba bweyalinga buli lwe kimukubako nakumanya kugamu ka kitange nayogera ne ku mukyalo omulala bw'aba nga kyogedde kati bwe tugenda gye batwaleyo Kamuli omwami n'atusalira yatusalira $1,100,000 ne mugamba maama w'abaana era sirina ssente nagamba musajja wange tutunde ente omwana wange atereere nga ye alina kyakyesigaliza kyatanaba kuŋŋamba kati ne mugamba kale tutunde namulekayo ennaku zaalinya era bavaayo omwana ono n'akomawo e Kampala bw'akomawo yamala wiiki emu ku ssomero kintu nikiddamu nikimukuba bwe mukomyawo waka nikimuddamu n'olwokubiri nikimuddamu n'olwokusatu kati mukumuddamu neŋŋamba naye oba ki nga bye tukola byonna ndaba sikyalina buwanguzi bwe tutuuseeko kati niŋŋendayo mukyala ne mugamba mukulikeeyo n'embeera ya Fatuma egaanye naŋŋamba nina ekintu kye saakugamba naye nakigamba mulamu wo taata baano n'omwana oyo ne bagenda bamukola ABCD naye bw'oba osobola tugendeyo twogereko ne taata nze nja mujjukiza nasaba kitange mulabe nampa omukisa ne tugendayo ne maama w'abaana abo waliwo mulamu wange ku mwanyinazo yaliko ebintu taata ne tutuula ne mugamba taata muwala wagamba bw'ati ne bw'ati saaliyo nabye nokampa weebale nnyo kati taata n'agamba nze tusikikolangako wabula ffe twasoma twagabula twafumba kati bwe bayita mulamu wange ku mukamuto wange oyo najja alumirize taata yaboggola n'amugamba nviira kati oluvannyuma lw'okuvaawo namugamba taata oli taata wange ne muwala waaba akuwaayiriza Allah amusaasire nawe oba wakikola Allah akole ki ningamba maama abaana abo tugende eka wayita ennaku nga 3 oli mulamu wange ajaza okulumiza taata n'amugamba gwe muwala bwe tubeeranga mu nsonga nineegaananga ekintu tonumirizanga ekyo kyampa ekyokukola bwe tukomawo ngamba omwana ono mukoze etya takyasoma sente nzisasudde naye nga buli ssaawa yonna meta okubirano n'omwana kati kyenakola ne bagamba tufuneyo omulokola amusabireko ne mbagamba mubawadde oba alokoka oba akola ki mubawadde kati omulokoleyo gwe bampa ne wetwogera naye ku ssimu nangamba ebintu ebyo tibikolebwa waka alina kudda mu kyalo nalina $2,000 ninjiwa mukulu oyo n'atwala omwana oyo mu kyalo wa bw'atuuka awo yagamba ono omwana simukwatako nga temumpadde $7,000 njagala akakadde kamu era ente gye nakulaze mu kifaananyi n'otunda ey'okubiri kati ntunda yakusatu nti abasawo abaganda bokka be babbi kati nze nabagamba lindako mu ddwaliro e Mulago mulabayo abafere gye bali bayitirivu n'abatasomangako busawo nga balina kaadi z'abasawo waliwo geeti mulimu abasirikale mulimu abavunaanyizibwa ku ddwaliro eddwaliro liririmu bamasheegi mubala baabo maama nnyabo balina dduwa ezitambula ne ziva mu mutwe eno nebanga etambula ng'ejja ku bbeere nebanga ekkirira bapasita mubalaba balina amafuta agaabwe ag'ekyama si bonna naye ng'abakyamu bakola ki bwekyo ne mbasawo ab'ekiddugavu nabo mwebali mubamu abatuufu n'abaki tobola ngamba nnyo abantu bange nti waba otambula mu mbeera yonna ey'ebizibu ate olekamu obwongo abantu alina ebizibu tuba tetukyalowooza 100 ku 100 kati omuntu omulala ayitamu nnyo okukozesa advantage eyo okutuukiriza ye byayagala kati omukyala yawa maama w'abaana be namba ya pasita wamala omukubiraze yatuuka wamuwaddeko $2,000 agambye nsobola mukwatako ku ssente zino nga zemumpadde kati maama w'abaana n'agamba taata w'abaana tutambudde buli kimu abaana baganye okuwona tukoze tutya pozi kyenerabiddemu emabega maama bw'amala oyo okudda waka ku nte yasooka maama obulwadde bwamukwata
obumukwata n'ezijanjaba namutwala kijjinja bujagaali n'ebuyikwe n'ennyinga era byeyafa twogera bwe tuti n'ebigambo byeyaŋŋamba yaŋŋamba mwana wange bwe mba nfudde tonziika wa taatawo naye saamubuuza nsonga ki era wamala okwogera ekyo naŋŋamba ne ku baana bo njagala gundi yabansikira awo yatandika okukaaba nange nalina kaaba naye namugamba maama mpulidde kyoyagadde era kyenja okukola kati maama bwafa twamuziika omwezi gwali gwa 6 nga 17 omwaka oguwedde bakojja bajja bwe bajja ne bagamba ffe tutwala ssenga waffe ne mwanyinaffe taata wange yaliwo kati kojja nambuuza Muhammad ogenda kuziika maama wo nemugamba muba mumpadde ekyansi muziika nagamba tuzze wano nga tunonye mwanyinaffe naye oba ogenda muziika wa taatawo tugenda naye naye oba ogenda mwezigira tumukuwadde nali sinaddamu kusalawo kitange yaliwo nagamba muba muwadde omwana wange nze abaziisi netumuziika ewange ku kabanja kenkola ki kennina kati nzira kujja pasita nte nagitulira na ku ssimu kiro saawa zalinga 7 nkubira oli mugamba nyamba mukazi wange ajjaawo ente ozimanyi omumpeereyo 7,000 tiyali mubi yazibawa omwana be bamukolako sibimanyi yakomawo ku Mande Kampala emikolo gyaliwo gyalwa Sande mugamba sibawo olwokusatu muzaayo ku ssomero yamalayo wiiki emu nikiddamu nikimukuba nemukubira nemugamba pasita ekintu nga kyazeemu nangamba ngenda kujjayo e Kampala era yamala najje ne Kampala nangamba tulina byetutagula tulina obigula olimuwa ate eri 20,000 bwe muwa 2 namusomerera namukolako byeyamukolako era ninsula naye waka naku nga 2 nimuzaayo ku ssomero kati olwokubiri kyamukuba n'olwokusatu nikimukuba kati olwokuna nikubirako mmeetu nga ndudde mune mugamba mmeetu essimu yo yamalamu amaanyi buli lwenjiraba entiisa nangamba olowooza sitwatidde buti kugamba omwana ekintu kyazzeemu ng'ate ku ssomero waliwo yamunsaba n'amutwala era naye ne bamusabira kati bwe kiddamu mmeetu aŋŋamba badde nkusaba oba badde owuliza lediyo oba ku TV koti y'amaka kuliko omukyala bamugiyita Nalongo 2 keera nnyagenda kubeera twala mu linnya lya Yesu. Nagamba keera okwate ennamba osobola omunnyonnyola ebizibu naye ente zituulize ziwaddewa kyokka ne wakaweeki baba nagamba taatawo yali ambadde omwana wange ekintu batendise omuteekamu endowooza egamba nti tuveewo naye bwe nvaawo kati mba nina kutunda maama tesobola kutunda malaalo ga maama kati ye buzibu omulongo bwezina omwana oyo nga kyamukubye mulongo bimanyi leero sibyagala Katonda nsaasire kireme kujja ani yaliko omusomo gwe Wakiso by any chance owaliko omukono omu 2 3 omusomo tetulina kyetwasomesa Wakiso bantubananga ennyimba ezibakuba bukulu ekijja begola bankooye nekanyanya nabadde na mizimu na misambwa na mayembe abalina kyeyakoze naye nze ntegedde abali awo mutuule kamuyiganye alika naawe nange bannange olabye kirina amaanyi ajja kukakana omuleka ajja kukakana ng'ogira omukutama kunaye tonyiganye toganyiganye kamera jangu nyiga mukono
Kusikutidde naye bwatyo bw'abeera era bw'atunula bw'atyo oluusi agamalamu obusiikaawo amaaso. Omutekati yani erinnya ye Fatuma Nalubanda. awaka muyitani Fati Fatuma Nalubanda. Fatuma kati si gwe Fatuma kati olina okumbuulira gwani ate nkooye. Alikuwa mazanyweko ayagala ekikati kata gwoweddemu Fatuma omuletedde mulongo okusalaka awulindekayo maama kyensigaza mu bulamu bwange nadde ebizibu tebabidduka ne bw'onaatundawo. Tulina kusooka tujjanjabe Fatuma naye obuzibu tuyinza okujjanjaba nga bwe baleeta bajjanjaba ne baleeta ne tujjanjaba ne baleeta wewali obuzibu bwokka. Kale Fatuma ngenda mutwala ngenda mujjanjaba taata. Tuula ku ntebe tuula. Onaamala okutegeera gye bamututte kumujjanjaba ojja kuddayo ku mirimu okole ojja kufuna omuntu anaamujjanjaba ajja kuwona mangu tajja kulwawo. Kuba obuzibu tumala okujjanjaba ate ne baddayo ku kyalo ate ne baddamu naye ndabula nga ssente zange za kinaku nkola ate nzikozesa mikono gyange nziteeka mu muntu omujjanjaba nga nange njagala ddeyo ng'awonye. Ali emabega w'obulwadde bwa Fatuma olwaleero nze nkusonyiye kuba nze Fatuma tankwatako naye nsaba ne taata wa mukole ki amusonyiwe. Naye Fatuma ne mujjanjaba n'awona n'addamu nga lumbe lupya sikusonyiye sente ziba zinnuma n'obulamu bw'omwana bw'ozannyirako. Bino ebimba gye bikoma okukuba abaana banafuwa bayika endusu obwongo bwerabira bagongobala kyonna kye mwakola oba tekyagenda bulungi mukome wano. Bwe kiba kyagenda bulungi kyemufunyeko kimala era mukome wano. Mugaa Katonda Fatuma bwe mutwala ne mujjanjaba n'awona inshallah ne mmuza ku kyalo n'amala emyezi 6 ate ne lumuddamu sijja basonyiwa. Programu bwetyo bwebadde kooti y'amaka omulongo 2 Sarah Gemanya gange buli lwa Sande eddibwamu ku ssaawa 6 ate buli lwakutaano ku ssaawa 4:30 ku Star TV kokka. Sekana olunaku oluddako inshallah mbagaliza okusula obulungi mubeere bulungi mweraba. tuuse okwebaza mulongo neyanziza abantu bonna abazze wano ku lwa mulongo era mbebaza buli alina kyakoze kyonna okwagaliza eggwanga n'abaana bafe abali mu mbeera nga zino kuba omwaka guno nali wakuyingiza ndi naye abalogo naye saasobola olw'embeera z'omwana oyo ne maama w'omwana oyo mukkakkamu ku ludda lw'abaana abo yagamba abandika batuule inshallah bajja genda omwaka ogujja. Katuuka okwebaza mwannyinaze maama Nasa webale nnyo munnaye webale kunfaako nimmeetu n'abasomesa ba Fatuma bonna abatamukooye nimusitula okumujja mu biina bwe mumuza mu ddubu mumbeebaza
nebaza Julius atakoye kubona Fatuma ku ssomero nga mukima ku boda n'abali wano bonna tuze ekiramuso kyange. Salaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.